Ngule cha Kampala Capital City Authority oyo mwaka gwa 2021-2022 ezimu ku nguudo ezaateekebwamu okukolebwa kwe kulino lwa Salama nga luno luva Kibuye okutuuka ku nkulungo y'e Munyonyo. Kati olwaleero abakulu ku ggombolola y'e Makindye nga bakulembeddwamu Meya Haji Kasire Ali Nganda Mulyanyama basinkanye bassentebe b'ebyalo awagenda okuyita oluguudo luno n'ekigenderero ky'okubeebuuzaako okulaba ngeri ki gye bagenda okuwandiikamu abo abeetaaga okusasulwa ng'omulimu guno tegunnatandika. Ekirese kampuni eno kubalirira abantu kubalirira. Enguudo ezisinga tubadde nsaba busabi eyo programu nagitandikawo mu ggwanga lyonna. Mbadde nsaba busabi abantu batuwe ettaka abasesetule ebikomera. Naye ku mulundi guno era kampuni eno ekigirese yo si kuzimba. Kubalirira abantu kukola survey oluguudo kuba design yaggwadde era bagirina kubabalirira bagenda kusasulwa. Okuva olutandika paka eri so programu eno ya African Development Bank sente weeziri. Kati ekiriwo kumubalirira bulungi. Era ne baba tebakubaliridde bulungi oyinza okukola apiiru ne baddamu ne bakubalirira. Mulyanyama wano wasinzidde n'asaba bassentebe b'ebyalo okuba abeegendereza nga basasula abasaanye okuliyirirwa okwewala ebize bibaawo ng'abantu abatali batuufu bafuna ensimbi za gavumenti ez'okuliyirirwa. Basente zisasula abantu weeziri wabula obwenkanya bwenyumya okugoberera omuntu bamubaliridde ekyo kyayina. Ate tojja kuba n'akagundi ogambe kakuyosiki nti njagala $2,000,000 njagala 10,000 ekyo naawe okiraba bulabi kuba ddi oluguudo tulwagala kubanga buli bakola oluguudo enkulaakulana ejja. Enkulaakulana abantu tebeetaaga kugoba mu kibuga gwekola nguudo na myala enkulaakulana yeereeta yokka. Bo bassentebe b'ebyalo basabye abantu abalina ebiwandiiko ebitatuukanye na mutindo okutandika okubitereeza kiyambeko abali mu kubalirira obutaweebwa kaseera kazibu. Bajja kubeera nti nno tutuuza enkiiko wamu nabo tubayitiremu embeera nga bwejja okutambula naddala nga bwe kirimu ensonga ya ssente kubanga abamu bagenda okufiirwa amayumba gaabwe abalala bafiirwe ettaka. Ffe ng'abakulembeze tubakakasa mbu ssente n'omulimu gugenda kubeera mulungi. Moses Aruho okuva mu kampuni ya Prima egenda okulemberamu enteekateeka y'okukola oluguudo luno atubuulidde nti enteekateeka y'okulirira abantu yakutambula okumala ebbanga lya myezi 4 gyokka olwo omulimu gw'okukola oluguudo gutandike embagirawo. Bwe tumala okusinkana bassentebe ekiddako kwe kutandika okumakinga ekkubo ligenda kuyitawa linnaaba liyitawa ani agenda okukwatibwako. Bwe tumala okulaba ani agenda okukwatibwako oyo ye muntu gwe twagala okwogera naye ye muntu gwe twagala okusinkana okulaba nga byonna ebibye ensonga ze zonna tuzikwasaganyiza. Kale bwe tuyongerayo ne gamboze baba ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Kakumiro bakoze ekikwekweto mu bakwatidde